abazira kisabambi mudukirire abaana abo bo Ebooluganda balaajanidde ab'obuyinza okubayambako ku bannakigwanyizi abaagala okubasuza ettaka lyabwe lye baasikira okuva ku kitaabwe eriweza Yiika 555. Ettaka lino lisangibwa Nakaseke ng'okusinziira ku Ebooluganda bano babakonedde ennyumba nga mu kiseera kino basula mu weema. Ebooluganda Balaajana ba ku kyalo wa Busaana mu gombola y'e Wachato mu district y'e Nakaseke nga bano ba mugenzi George William Mawande yafa mu 1940 nga bakulembeddwa Samuel Nsubuga bagamba abaagala okubatwalako ettaka lyabwe bakozesa omukisa ogw'okulundirako ente naye nga kati baagala okulyeddiza. Nankwata nga 16 abakozi abasinga ne badduka jjukira omuntu batugamba yali afudde buli omu ng'ate muvunaana omusango gw'okutta ki omuntu. Zaffe zaagenda bazigoba babazitwala tezakomawo kati bani abafamily eri gye tukayana naye yalajabu bebachaka basindika abantu abo okujja. Nsubuga agambye nti kati basula mu weema olw'ennyumba zaabwe okumenyebwa nga ne gye baali bazimbye ng'ebulako katono okuserekebwa bagikoona n'egwa ku ttaka n'emiti ne bagisaawa. Basooka ne batumenyera ennyumba wali eri kati omwaka guno tubadde tuzizzaawo eyo ne bagikoona. Waliwo omukyala Mariam Namayanja yava mu State House eyo yajja olukiiko n'alukuba wali ku nnyumba ziri ze mulaba wali eri n'ava n'agamba nti atuwadde ekiragiro tuve ku ttaka. Kubanga batulumba ne batukuba ne bamenya ebintu byaffe. Olwo ne balusunze mu bamulekwa ba Kayondo era bano nga bakulembeddwa Mukasa bagamba beekubidde endulu mu b'obuyinza okulaba nga bayambibwa kyokka ate gye baddukira babagulako misango. Ffe tulina okulumizibwa nga famire y'amawanda kubanga obukyanga tukuba endulu ku nnyumba zino ezikoonebwa nezikoonebwa ziri enkadde zonna tetufunanga buyambi kuva ku poliisi. Ebintu byano byaluutingibwa byonna babitwala naye sayina busobozi nga kyamaanyi ebisigane ndabirabe naye nga bali tebampa ebiwandiiko byabwe ebyawano byombi birina mu ofiisi yange. Bo abasuubuza abasinga ku ttaka ly'eggaali ly'omukka ekire ku bweyogerere bavudde mu mbeera ne baagala okugajambula omu ku bannaabwe gwe balumiriza okulemesa enkulaakulana. Bibadde mu kifo ekipya ekyabaweereddwa abaleerwe bagire nga bazimbako emidaala gyabwe bakolerewo nga bwe balinda ekiddako. Kati abantu bakatale akali ku leerwe ne bagaana okuggirawo ng'eri abamayisayiti nga babateekamu omuliro nti temugenda. Kati abantu abeepaati endala ne bajja ne beewandiisa kati ennaku ne zituuka bwe baawulira nti babagobayo wali badduka ne bajja. Ssentebe w'akatale kano Hamis Kagezi ayaniriza enteekateeka eno era nga abasuubuzi basasuddeyo ensimbi ez'okuzimba kaabuyonjo. Gamba nti abantu bonna baabalibwa wadde ofudde erinodeeno sente osinaba nga zituuse era mwena mwanijja kuwa ssente mukole ki mugende kyekiriwo kati. Nandirowoozezza nti Uganda Railways yandisoose n'ekola enteekateeka ennungi y'abantu abo kubanga ekifo ekiweereddwa abatuuze kuteekamu akatale kifunda nnyo. Ojja kujja otuuse okwemulugunyako nakyo tujja kukyandulinga otali mumativu ajja kujja tutegeeze. Waswa Beka Sentongo ne Lugendo Crispol be bakusakidde eggulire lino. Mu sitaano olunaku olwaleero aba Ukraine basekera mu kikonde oluvannyuma lw'okukuba mizairo ya Russia ey'amaanyi gye bagamba nti yebadde esinga okubatigomya. Ate era abongedde okusanyuka oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ab'ekibinja kya Wagner baweze okwabulira ekibuga Bakhmut singa Russia tebaweereza byakulwanyisa mu bwangu. Esitaano y'Abakirimanyi.